omukyala era yagaba omwana era bwabanga fulufiga agambye nti sigwe kitaawe era kiba kituufu sigwe taata totawana amafulufiga totawana nagendayo gwokimanyi nti omwana siwuwe kati ng'agendayo ng'agamba nti omwana wange olwokuba nti fulufiga mugagga kuba kati mu bakyala betulina bano abagagga fulufiga abalibwamu abalibwamu bakyala abagagga kati ne gwe yaganzako obuganza olwokuba nti yazaala naye ajja agambe nti munnange nze nakuzaalamu omwana oyo ekyo kisoboka oyo fulufiga oyo omwana musibe amusibire ddala kuba alimba beteekako bwetesi kuba ono neramanya kitegeeza nti buli muntu agwosambyeko naye akazanya akakekikulu nti luba lubuto maama senga ziba mbuto osanga betuzadde sibayiti sanga buli wiki tetuzaala siya nyabo leka nawe kitegeeza nti buli muntu gwozanyako naye akazanyo kekikulu nti luba lubuto anedda ssebo mulimu abayitawo obuyisi mulimu abaze okucekinga obucekinzi mulimu abasawo abakebezi oba okitegedde naffe tumanyewo betwagamba nti oyo kankeberemu kwono tulaba ali atya ngera ogenda weewaana nti Nantume alina olubuto olwo lwange maama olwokuba wansambako simpokese kumanyi mbadde nkusaba taata bw'oba omanyi nti ebyenfuna byonna babiva mu kuwayiriza oba mu kuvuma oba mu kulimba taata kireke okuleka ng'okikakasa kuba tetwaliyo okuleka ng'okikakasa ate ne bwe wandibadde okikakasa wandize nze ŋŋamba mu buntu n'otayitira ku mitimbagano kubanga ate ekyo kyanjawulo ekintu ekyo tekyandibadde kirungi singa wazze mu buntu oba ne mwogera ekyo kirala naye ekyokubeera ku mitimbagano n'otuuka ndoza ojja kutuuka n'okwogera nti wajja oyambadde empale bweti lwe wajja ewange oba lwe najja ewuwo kale ekyo nze mbadde ngamba si kirungi bw'oba omanyi tokyekakasa ate bw'oba omanyi nti ddala kya bulimba vaayo mu bantu weetonde bwe kiba nga si kituufu naye singa kibadde ba kituufu nze ngamba bwandibadde buntu bulamu so si kuva eri oba abakuli emabega abakuwaga nga wali wakupika okikole bwotyo bambi ekintu kyo si kirungi mukyala yagaba omwana nti ono wo azaalibwa wano ono si waawa si we kiri esebo lwaki anti gye buva ne gye bugenda abakyala kye baba bakiteekawo nti abakyala bedda oluusi olumu ayinza okuba nga yayitirako ku lusalosalo kyova olaba edda baateekangawo okwalula abalongo abaana awaka ng'abaana babaalula bonna abaana ba famire mukyala gundi ne mama gundi abawaka bomulujja bonna ne baleeta abaana abaka abazzukulu ne babaalula ne bamanya ne baawula owaawano n'atali waawano kubanga era abakyala nabo kyava dda nga nabo bazaalako ebweru olw'ensonga nti omwami yagendanga okulimanga pamba n'amalayo wiiki 2 mpaka se yalinga ewaka natandika ng'omunyonyogera natandika ng'omukola mukama wange ali ewasava ebbeere ali ewasava kumbe ze ennaku zamusetingiramu obwo bugambogambo ze ennaku ze zayagaliramu kuba ffe abakazi tulina ennaku ze tubeera waggulu kyansi nejjira okakananga lubuto oba kitegedde ate omupakasa awo najja abanga bwe yajja okupakasa emirimu giweddewo n'asengukawo naye yeyongerayo nakasongola olwabadde luwero neyeyongera nakasongola oba okitegedde kati kumbe ate omwami agenda okudda ate noono n'asamba kumbe ono naye mulinamu akaana katonze ka wiiki ngezo nga 2 omwami n'ayongereza okwo kati abaami bedda bakizuulanga naye omwana bwe yazaalibwa nga balaba olwo olutwe nga lwagundi yenkoona ya makko ebintu bwe bityo nga babiraba ku kyalo n'abatamivu b'oku kyalo beetamiza nga bagamba agondi omwana era siwuwo tumumanyi wagomba afuna nagundi olukonakona yenna kuba takiraba obuterwa wakajede akati bali ku mwenga boogera awo bitandika okutambula mpola mpola taata w'abaana agenda okulaba ng'omwana ddala si waawaka kyova bateekangawo okwaluzanga abaana bazuule nga tanateekamu kinene nnyo kati kyova olaba kyova olaba bagamba nti omukyala yagaba omwana era abasajja bedda bagambanga nti nze okubala abaana bange nga bonna bonna basinabaalula ng'omukyala amaze kufa omukyala bw'afa awomanya abaana bonna bange naye bwe batannafa ssaawa yonna akugamba nti munnange Joseph ne Womalo ne Peter siba wano
era mukulu abalongo aliwe bakirabiranga kwe kwava engombe egamba nti omukyala azadde yagaba omwana ate muleme kwejjayo nnyo bwe tuba twabaagala kedda ate kati mu biseera bino bye tulimu nga tuvuddeyo muleme kutweteekako nti ate baneyo waayo ali mukazi wange okuleka nze yogera omusajja gwe nafumbirwako omu bw'ati namufumbirwa Masias Kaweesa footballer yeye kate gwe nakumako fumbirwa siridda mufumbirwa era wana kayumba ke muli mukano kange ka kikyala siridda mufumbirwa yantamya nago kale oba nafuna yinjala ez'amaanyi ku mutima ndaba buli musajja agenda okumpasa y'omu ndaba nga abafaanagana era ekyo ky'obufumbo sirikiddira nayisibwa bubi teri mukazi ayinza kutuuka ku ssali natuukako mu bufumbo bwe nafumbirwa nali muto nnyo ate kwegamba nga bandi nti awo waffe twalina banaku nnyo ate nga nfumbiddwa omusajja ow'erinnya kuba ebiseera bye yalinga topsikola mamba leka namusanga yakava mu nsambya ng'ajoyininze kofi oba kitegedde awo ne baleka batandika omugula tiimu nga zimugula buguzi tiimu KCC Villa Express nga byonna bimugula buguzi oba kitegedde nga w'amaanyi kati ate nga enkula yange embi nga bw'ogiraba nga ndi kampimpi yansala enviiri ye yennyini ne makansi sigenda mu saluni tanzikiza genda mu saluni oba okitegedde oba ntegedde mpise mu tanuulu kati n'olwekyo nkyo nkyebaliza Mukama. Programu eno kutuusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okuuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga teera munoonye ne ku nnamba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku nnamba y'essimu gy'olabaawo. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ate abuulirira genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga atofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Damage Films bano bakugu mu kukwata n'okkuba ebifaananyi by'emikolo gamba ng'embaga kwanjula birthdays anniversary n'emikolo emirala mingi egy'enjawulo basangibwa Lukuli Nanganda ku social media kwe bali nnyo osa n'ennamba y'essimu nga woogiraba awo bakubireko bakuwe ekifaananyi eky'ebyafaayo. Ugamba otya ssebo Amaloboozi mu kisenge muneno ntandise n'okuyiriba banengena ku mwezi 15 omwezi gwa 7 bannanga abantu berugogo mujje muwomaazi tuli mu hodo temweralikira nkuba security eri ggulugulu mbaleetedde Amaloboozi mu kisenge kuno tugenda kwekola ebintu bitya anti tugenda kusaawa ekitanda n'omufaliso musho twaleese ebyana ebyakabi kapo zigenda kubeera wali ku kitanda ziyigiriza fashion nyabo kozi sole ndi bulungi ssebo ekiseera nga tekyesala bwe ntionze Katonda mama bwati yanzala nakyo okuva ngontadde wala mu lutalo era naliyo lwa Museveni naliyo okubeera nali mbitegeera byonna ebyaliwo mu lutalo nekitanga nti gye bamukubira amasasi magazini ezo 32 kutereka bayekera ba musajja ono Museveni naye gavumenti erina kyetuwadde naye munnange kyovola nze ndiawo ndi naganaga sisalawo ndabye ebintu ebinene n'ebitono era ng'oli omwana yagamba nti ndabye ebintu ku nsi ya Mukama naye abasajja baluma tebanyuma wabula baluma abasajja baluma naye kaki ekikubeeza abantu banywa omwenge ne babeera gwe ki ekikusanyusa ekikubeeza nze sijja kulimba omwenge n'akaguyiga era ng'onywesa kinyumo senga olina pato mpise ndaba bantu balaba nabanywa neŋŋamba kanywemu neme kubba wa bannange bendi nabo
naye nga omwenge nebaza nnyo mukama wange Lord Fred Sebatta teyatukkirizanga kuyiga mwenge mu matendo promoted singers era tata wange yonna gy'oli weebale nnyo weebalire ddala omwenge nze kyenje nguyige kati kyenje nguyige naye era nywamu lwakinyuma olw'emirimu gyenkola egya radio egya TV omwenge guno bwengussa ku bwongo bwange ate mba munafu kuba bwenywamu 2-3 nze mba njagala kwebaka era engatto ziba tezikyantuuka pulyange engatto enjokya n'okunjokya ennyiga buli wamu pulyange engalo zifuuse ennene zigejja esaawa eno ng'egyesibye ng'olaba eringa entuuka puliranga entuga ennyo bwe nti njijjako obukomo bwonna bwenywa omwenge nze obukomo bwonna eyalingi mpuliranga obunkutte ennyo bunyiga era engoye akomunda engeri gye kitera kambala kisenga nali nkamandoza senga nako nkajjamu osigala ku mwenge tambula na mwami Patrick kubanga ojja kweyambulira mu bantu nga teri ataasa kale era siri mu ntambuze ennyo nti nywa nnyo omwenge kikulu mbeera nnyo nze mu bidongo ate mu bidongo mba ngenze kukola bukozi Patrick agamba ati amutulaga mu maloboozi ga Patrick Sendawula gyali mulungi talina buzibu sajja yambala empale n'anyuma munnanga ate yali tategedde nti anaabibaamu era twali tetwetegese tunamuyita naye Jacob omutuuze omusajja ow'olugambo olwo ajja amulaba wali atudde mu maaso nga tabikuba mu bantu naye yali tetukitegese nako tutujja mulaga kubanga mwami wange alina amasuuti ge yandikubye essuuti ye n'atuula wali naye ku luno ngenda mwanjula mu kitiibwa era yayimirira ebyo byenjegerire ddala ebyo ulya kale ng'olwogera ku linnya ly'omwami nze bwentyo nze bwentyo ndekanze ekyatakoze ge malobooza geego ag'omu kisenge bannange tubayita abakyala mujje tubeereyo tusobole okuba nga tunyumirwa ekintu kino tosalako nkyebaza mukama nkyebaza mukama okola ki okulaba gwe mubakyala abalala nga gw'osigalawo yiwe ekimbeeza bwe kiti kubeera ndowooza nga nsekaaseka ndwawo okunyiiga lwakuba lwenyiize mukyala kabikuka nyiiga bubi neewala okunyiiganyiiga sitera kuyombayomba ate n'emirimu gye mbeeramu gyonna gyakuseka obudde obuwanvu bumala nnyo ku lediyo ne ku TV ate olw'eggulo mbeera mu bidongo ate nabwo byakuseka ebiseera ebisinga kati omukazi bw'oba teweetaddeeko bintu bino omwenge omungi n'ebizigo ebingi n'okuba ng'oyombayomba ogattika abasajja ebyo kati tobigatta okana mugulu okaddiwa mangu omwenge abasajja okubakyusakyusa noyagala omuwanvu noyagala omumpi noyagala omweru noyagala omuddugavu ono olwalera kusambya akawungeezi ekiro oliwo omusambi mulala ajjukira mwe muyina ensamba zammwe kati ensamba eyiyo si ey'omwami oli ali ku kamera ye mwami ani ye mwami Tone ensamba ya Tone si yeyiyo okitegedde kati goyinza okuba yaze kakasa ate Tone byakimpowooze oba okitegedde ebintu byawukana kati bw'obigattika kuggwa omukyala omwenge abaami ab'enjawulo ebizigo ebingi ennyenye ebisusse otaddeko n'ebyokunywa ebirala byesijja kwogera okakana ng'owese oba ogenze omulembe guno gwakwetega gwe weetega gwe bakwetega ovubuka butera okukugambako nina omukisa sirina abavubuka bato baneesimbamu bato bakiyitiriza yes neebaza Mukama Katonda ogwo omukisa Mukama teyagumpa sirina muntu era batera okuntokota nze bantu bakulu bakulukulu ogerekulanga be bankubya amanda abakulukulu naye bavubuka saizi zammwe munenge teri abakulukulu bolabira ddala nti bakulu ngeze nno nga kwandoza bongereze kwani ayinza okunyiiga kansirike sijja bagerezaako abantu abakulukulu nandigambye kale nga saizi zaba abe mukiibi abo batera okujja sebo si mukiibi ngezeza bugeza kubanga gwe bamanyi saizi za abe mukiibi omusajja wa CBS saizi ezo enkulukulu naye nti abavubukavubuka mmwe nga mmwe mune buli omwangamba senga maama ekyo kitiibwa ekyobaliza Mukama ganda b'ennaku zino beesibye ku bakyala abakuze anti abavubuka b'ennaku zino bambi baavu banoonya abakyala balinamu kasente
Ukitegedde era nabo tubanenya si kuvumbula mbeera ngero mbuka yagamba mbeera sandi yagadde ono naye mbeera mama bakole batyeyo nga babagambyeko abavubuka baba beesalirawo buli muntu yamanyi kyayagala eriyo omuntu agamba nti nze obulamu bwange njagala ate bavubuka bato ate eriyo agamba nti nze njagala bakulu bannange nze njagala sayizi zange ebyalavu kati byafuuka osanga omusajja omukulu ayagala kaana kato osanga omukyalo omukulu ayagala kavubuka kato kati tubirekereyo nga bebiri buli kimu kyadobonkana kyayonooneka buli omu afune kyayagala bannange wabula mwekebeze kyensaba kintu kimu nti mwekebeze bw'oba olina gw'ofunye yenna gw'ogenda omiitinga gw'ogenda okulaba nti gw'oyagala mu bulamu bwo sooka weekebeze ensimbi tesooka nnyo kusiruwaza musooke mwekebeze ebirala biddireyo oluvannyuma byemukola mwakola ebintu munyumirwa bye munyumirwa naye nga musoose kumanya obulamu bulyoke kyekikulu mbeerekereza nga mbagamba nsigale nze Senga Justine Nantume mbaagala nnyo naye batozitowererwa mu kifuba awo kale yembeera y'amaloboozi mu kisenge Senga Justine Nantume musangidde ddala eno mu ffumbiro ate kinkoze binti mwami Patrick simusanzeewo wano wange ssebo wano wa kikazi wano wange naye ate nze nina abaana Patrick sendawula alina amakaage era bwe mba ngimutwalira eri nga maze ogifumba ng'eyidde nga njetikka nga ngimutwalira ningamba yita amaloboozi mu kisenge bannange tugenda kubeera tugenda kubeera Lugogo mu maazi mujje emitwalo 2 ekitundu 3 5 n'emmeeza 15 ogw'omusanvu ate 16 ngenda mitiyana mu kisaawe mu kisenge ate Luweero nga 17 isha wali ku Nimulodi eka awo abaana beeka ewaffe Luweero sireetangayo kivulu amaloboozi mu kisenge kuluno ngaleese kozi ngaleese eyo manyi bwenkyamuka amagulu ngata nedda nze omuntu sijja bwayiriza ba mu kitundu amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku sayiti yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 10 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi kyovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno
beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. Aha. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo. Kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Aha, wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube gwine emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga abaklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.